Speaker wa Parliament Rebecca Kadaga asabye municipal y'Entebbe etunule mu bantu abatandikawo emirimu nti kubanga balina kinene nnyo kye bakola okukyusa eggwanga lino. Bino Kadaga abyogeredde Katabi bw'abadde agenza okusonda ssente okuzimba essomero mu gyeyasomera erimanyiddwa nga Kyagalanyi. Twalina essomero lya nasale. Amasomero agaliwo gaali g'Abazungu n'Abagowa n'Abayindi. Kaffe tulina we tusomera. Naye kitwasanga Entebbe nga teriyo ssomero lyonna n'erimu erya nasale erisomesa omwana w'omuddugavu. Ekyo bwe kyatuluma kwe kuteesa tutandikewo akasomero k'obwana obuto. Kadaga ategeeza nti kyabulabe nnyo omuntu munnansi atandikawo ebintu ebisobola okuyamba abantu ab'enjawulo okufuna emirimu okuyambako eggwanga okugenda mu maaso obutafiirwako. Ayongeddeko nti Nnaalongo Kalaakulya ekintu eky'okutandikawo essomero kye yakola kintu kikulu nnyo kubanga ebiseera ebyo tewaliwo ssomero lya mwana wa muddugavu kyokka ye Kalaakulya n'alitandikawo ekintu eky'obuzira. Mu myaka gye ate kakyogere mu Luzungu she's an entrepreneur. Ye Nnaalongo Kalaakulya asiimye Kadaga olw'okufaayo okudda gye yasomera. Maama weebale kujja neeyanziza nnyo sirina magumba gafukamira neefukamidde mu mutima gwange weebale. Oluvannyuma basonze ssente ezisobye mu bukadde obusatu ng'entandikwa okusobola okutandika okuzimba essomero lino kubanga liyambye abantu bangi nnyo naddala batuze mu kitundu kino. Batuze mu muluka gw'ennaama mu ggombolola y'e Busimi mu disitulikiti y'Emityana batandise kaweefube okuzza obujja amasomero gaabwe aga gavumenti agali mu kitundu kino nga bagamba nti kigenda kuyambako okukulaakulanya ebyenjigiriza. Abatuze abadde bakulembeddwamu yali Mukwenda wa Ssingo Geoffrey Mbalire batandikidde ku ssomero lya Namadasi nga wano abasomerawo bennyini bewamye omutwe mu kaweefube ono. Mbalire ategeezezza nga bw'agenda okukunga abasomerako mu ssomero lino bazimbe ebizimbe ng'olusoma lwa ttaamu ejja terunnatandika nga bwe lunaatuukira nga abasomesa balina we basula ebibiina by'abayizi nga bigaziyiziddwa ne kabuyonjo nga bwe ziri. Mubeerere abaana babeere ngaffe. Mu mazima omuntu bw'asoma tekisala. Mbalire awagiddwa munne we basomera mu ssomero lino Geoffrey Jingo nga akolera mu disitulikiti y'e Kalangala ne basuubiza nti olusoma olusooka lwe lunaatandikira bajja kuba baddaabiriza ebizimbe ku ssomero lino. Sijja kweyama kintu kyonna wabula njagala abaana batandike okusoma nga tumaze okukola innovation y'ekizimbe ekyo. Omukulu w'essomero Edward Semityala az'okusomoozebwa essomero kwe lirimu n'agamba nti singa abazadde beevaamu ne bakwatagana n'abasomerako ennaama olw'embeera egenda kukyuka. Ye munnamawulire Ahmed Katerega Musaazi asuubizza okugulira abayizi ba P7 akatabo ka Bukedde akabulirwa Mmando omuli omuko gw'ebibuuzo eby'okwegezaamu ogumanyiddwa nga PASPRE abigabira abayizi ba P7 ab'omu ggombolola y'e Makindye Ssaabagabo mu ssaza ly'e Kyaddondo okutandika n'omwaka ogujja. Abayizi bonna abaneewandiisa P7 tujja baguliranga PASPRE mu Mmande wa Bukedde. Bino abyogedde babadde ku ssomero lya SW Winyi Nasaran Primary School eggangu ku luguudo lw'e Busabala. Abayizi bwe babadde boolesa ebitone ku mukolo abaana ba Nasale kwe baatikiddwa okuyingira P1. Omukolo guno gwakoleddwa Katerega yennyini eyabadde omugenyi omukulu ng'ayambibwako nannyini ssomero lino Omulangira Lubega Byayi n'omukulu waalyo Rose Lubega.